ky'oyagala okukola tokikola kijja kusumbuwa nnyo ebirowoozo bisigale awo wooli taata ogenze wala ate olwedde onkoma wano ate kati amaaso go ndaba gali walala fesi yange eri wano fesi yiino taata dijje kuwaawo wanga omuntu bw'ogenda ng'omuyimbi nga z'okupofaaminga n'ogenda mumulabeko mubongeko ate wadde otutene ssente mbadde nziina kitegeeza mba bamwagala njagala byakola ate ndi faani we newankubadde nange ndi muyimbi nga sisobola kola ki kumugaana era kuba wadde ogenze kuwagira muyimbi muno ate kintu kyeyalowoozeza mbu kyengenda okola si kyembadde ye yabadde alowooza ogenze mukwatirira si kyembadde lwakuba nti ye muwanvu nze ndi wansiko kati zinaze direct nentuuka ki mu maaso ge nalowooza nti mission yeeyo naye nga si ye mission nze mission ebadde kulaba ye so sikulaba byayina kuba nabiraba alaba dda talina kyakugamba olinayo abakozi ku dduuka ebabaayo gwe boss kati bwowulira nti waliyo abakozi kati nzaani balensono bannange owaye bwowulira nti gwe boosi olinayo abakozi kati boosi abeerani ne mu biseera bye ebyokusoma awo moment kijojjukira naddala nga mu secondary kwegamba nga yakuchalenjinga nnyo olwa haiti yo mu biseera we wasomera ya mu kusoma okwange omanyi bw'oba osoma abantu bangi bw'osinkana kale aba student bangi buli omu ajja nga bw'ali oluusi nga yena gy'aveeyo nga wala nga takulabangako kali wajja bambi yeekanga ekitegedde n'atya n'okutuula naawe muli bw'omuntu bwakutunuulira abakazi bamanyi onnyoomanya abantu abali mu kigero kyo teri kyewunyisa nti wazaala n'abaana oyina ne famire oyina omuntu ali eyo atulaba yandyetaaza omumanyi tokalubirizibwa nga otokota omukazi okukkiriza nti akulaba ng'omwana anti ye bw'aba ndaba alaba sisobola muli biki byowulira nga mu bulamu bikunyigiriza mweno haitiyo ebinyigiriza nga biyinza okuba nga bikunyigiriza nga byamazima kituufu kuba toyinza kuŋŋamba nti buli muntu yenna aba n'ebimunyigiriza okusinziira ng'ekikula kye kati naawe oyinza oba oyina nganze ng'omuntu ebinyigiriza kuba buli lwandaba anyooma bakunyooma kuba mumutima gwe ayinza okuba nga alowooza sina kyensobola okukola naye nga si bwe kiri tubanirizaako mwenna abatulaba gye musinzira okubanga mutulaba abali ku Great Media UG abasinzira wonna gye musinzira mwebale okubanga gye muli mwebale okubanga mutulaba mwebale okubanga mutugobera ne leero tuzze twabasuubiza ffe tetugenda kukoowa tetugenda kusirika tugenda kubeera nga tubaleetera buli kimu leero tuzze
waliwo akatambi akatambudde ku social media nga kalaga omusajja oyinza okulowooza nti yabadde mwana eyagenze ku kivulu ekyabadde wane Mubende Sheebah kalungi oyabadde ayimbira ku kivulu kya radio n'agenda amulinnya engatto ku mutwe. Omuvubuka oyo gwe walabye ku stage si mwana, muntu mukulu. Yabula nsazeewo leero mukulete tunyumyemuko tuwayewayemuko atubuulire ne sayidi ye bwe yakiwulidde kubanga nze ndaba Sheebah like akikoze alowooza mwana muto naye nga ate muntu mukulu munnaaye. Ali ku kamera nsaba omundeetere bw'omala omundeetere atubuuzeeko bw'amala otubuuzaako ebibuuzo byaffe bitandikirewo tutambule. Mbajjukiza bannaffe aba Hotel Bafana International Kalamba tutambula nabo, bannaffe aba Highway SS Kiganda tutambula nabo, bonna bonna abo ba client baffe era ka screen side yako kola bakabeera kayita waawo enamba z'essimu kweziri na buli kimu gendayo n'obulango tububateerayo mubuwulirize mu bulabe sobola okubanga mumanya amazima amatuufu buli kimu. Ali ku kamera nsaba mundeetere mukulu waali wano buleesireti zino bagamba za Muhoozi. Oli wa Muhoozi? Yeah. Oli wa Muhoozi? Yes. Valence. Pozi gwe Valence ani? Lavuki. Oli muyimbi? Ndi muyimbi. Wemba ennyimba nga mmeka? Si nyingi nnyo naye nga nina ennyingi mu mutwe mweziri. Wenaze wali codinga? Yes. Twakulayo ku kivulu nga Sheebah akulinnya. Kituufu. Yakwetegereza nti oli muntu mukulu oba yalowooza oli mwana muto? Anti ku ndowooza ye kirabika yalowooza ndi mwana muto. Naye era nga si bwe kiri. Oli muntu mukulu. Olina emyaka emeka? Nze? Emyaka si kyekikulu. Edda omuntu anti yayinza okulowooza n'agamba nti omuntu alimu kwogera wadde ebirevumbira bakwebiri naye emyaka tosobola gigeesinga. Abakazi be bakweka emyaka tosobola kweka myaka. Kasita kikyayonka. Olina abaana? Nina n'abaana. Bameka? Nayo babiri. Mukyalawo gy'ali oba toyina? Mukyala wange era be nazaalamu be bakazi bange. Buli mwana ne maama? Yeah. Oli mwana wakumeka ewaka? Nze? Maybe first. Yegwe first? Kati bato bwe mwenkana oba just gwe buwatu buwajja? Zaali ntegeka za Mukama. Ze zaasalawo gwe bwoti. Muli nga tonnaba kutuuka kweno level kati kuba kati oli mukulu oli brave okwogera buli kimu toyina buzibu. Luli bwe wabeereranga mu myaka gyo ekivubuka baakuyisanga batya mu society? Era banyoomanga nga bo balowooza nti maama akunyumirizaako ku lutabaalo olw'okutuuka okubeera ng'oli bwotyo. Maama ne tata gye bali? Maama yakunyumirizaako ku lutabaalo olw'okuba ng'oli bwotyo? Yaŋŋamba naye saakiraba nga kikulu. Lwa nsonga oli mulamu? Kuba ndi mulamu buli kimu nkisobola. Buli kimu okisobola? Wasoma? Nasoma. Komawo? 4. Senior 4 wagituula? Wagikola bulungi? Saagwa bibuuzo. Tewakola bulungi naye tewagwa. Naye Valence bannange omuntu wakulaba alowooza nti mulimu by'otasobola kukola. Teri kyewuunyisa tolina n'emmotoka weevuga wazimba n'amakoolina ebisumuluzo by'emmotoka biibino eweebiri n'emmotoka agirina yeevuga. Oyinza okulowooza nti y'amasaali. Kambigireyo babirabe. Bino bya mmotoka bino bya nnyumba ne bizinesi zange. Olina ne bizinesi? Omusajja omukulu. Omusajja omukulu si buli mukulu nti aba ne bizinesi. Kuno kwe kuli ebyenju bino bya mmotoka. Sooka otunyumizeemu Valence. Muli gwe bwe weetunuulira ng'oli awo tolina kye wejjusa Mukama? Kino nakifunanga kirabo. Okitwalanga kirabo? Mateeka. Kubanga tekina kye kikukosa, tekina kye kikulemesa kukola. Muli bwe omuntu wakutunuulira abakazi bamanyi onnyo omanya abantu abali mu kigero kyo?
teri kyewunyisa nti wazaala n'abaana oyina ne famire oyina. Omuntu ali eyo atulaba yandyetaaza omumanya tokalubirizibwa ng'otokota omukazi okukkiriza nti akulabanga omwana. Anti ye bw'aba ndaba alaba sisobola naye ate era biwunzikakkiriza lwakasente oba just nga n'omuntu nga otokosa ebigambo ng'abasajja tutera okukola ne tutokota. sina kasente oli naye ayinza okuva eri n'agamba kankuteeke mu ndabe nga mukazi yakuteekamu. Abakazi bakuwa lwakuba nze saagala kuba neesobola. gwe toyagala bwagazi mubaamu ayagala abakazi bakutesitinga balaba oba osobola oba tosobola n'akuwa kasente nemugaba papa neesobola bireke bw'oba oyagala nkuwe lwakyompa ng'ate oli musajja oli mukozi. nze nina okukuwa sigwayo n'okumpa. Muli biki by'owulira nga mu bulamu bikunyigiriza mweno haitiyo ebinyigiriza nga biyinza okuba nga bikunyigiriza nga byamazima kituufu kuba toyinza kuŋŋamba nti buli muntu yenna aba n'ebimunyigiriza okusinziira ng'ekikula kye kati naawe oyinza oba oyina. nganze ng'omuntu ebinyigiriza kuba buli lwandaba anyooma bakunyooma kuba mutima gwe ayinza okuba nga alowooza sina kyensobola okukola naye nga si bwe kiri. byonna bisinga obikola ekisinga okunyiiza naye era tekinyiiza nnyo kubanga era kyandinyiiziza nga sina kyensobola naye olwedde olina omulimu ate nga gwange teragamba teri akukozesa weesuza. Sooka otubuuliremukko bamaama b'abaana abo basobola ovaayo ne bagamba yo taata w'omwana oba basirika bavaayo ne boogera nti yoyo taata w'omwana. Wafuna omukisa n'ogendako mu bazadde mwabo abakyala babiri oba tewafuna? Mwayesanga eno mu kukola? Twayesanga mu mirimu gyaffe. Tuddeyo wali ku kantu ka Sheebah. Gwe muli wawulidde otya? Nganze nga bwe nawulidde ekintu kye yakoze ayinza kuba nga yakikoze ng'alowooza nga just ajokinga nga bwe kugambye nti kunyooma naye ye nga tamanyi kubanga omuntu bw'ogenda ng'omuyimbi nga z'okupofaaminga n'ogenda mumulabeko mubongeko ate wadde otutene ssente mbadde nziina kitegeeza mba bamwagala njagala byakola ate ndifaaniwe newankubadde nange ndi muyimbi nga sisobola kola ki kumugaana era kuba wadde ogenze kuwagira muyimbi muno ate kintu kyeyalowoozeza mbu kyengenda okola si kyembadde ye yabadde alowooza ogenze mukwatirira si kyembadde lwakuba nti ye muwanvu nze ndi wansiko kati zinaze direct nentuuka ki mu maaso ge nalowooza nti mission yeeyo naye nga si ye mission. Nze mission ebadde kulaba ye so sikulaba byayina kuba nabiraba alaba dda talina kyakugamba. Kati n'olwekyo gwe muli jasi muli kugamba muli kwe wakirabye wagambye fine bw'aba kitutte bw'atyo izero. Kati mwegombeko ki? Anyway, soko sembera akazindalo kano kakupikinga olungi. Singa abeere yakatambi kano n'akagwako. Oba kakiba omuweereza. Muweereza ekigambo kimu. Nga tonabakola mistake yonna. Soko noonyerezi. So nga kirwaki ogenda okikola. Yoyo gw'okikolako. Omumanyiko ki? Yorowooza gw'omulowooleza ku mutima nti agenda kola kino. Tomalaga papa. Okitegedde? Ugaye talina kyayina. Talina kipya. Kati tomala gayingira muntu nga tomanyi kikyali. Segedde. Kwa yalowooza nti olayika oze mbebana bavubuka obujja ne bukwatirira nga ate si kyadde kikuleese. Era saamukuteko. Kuba si kyadde kikuleese. Ekibadde kindeese?
kumuwa ku sente mubongeko ngende ye najja mu busungu ye nayogera ebigambo bingi ate byayogerera tebiina kye binyamba kwazi kyadde kikuleese nze mbadde nzize ku enjoyinga nze ndi muyimbi naye naganya performinga kubanga abadde toyagala basaagala bano bantu bange wano mbawaka kozi bali banga ayagadde okumpita alimpita muyambeko ku kavulu ke kali bakoze kugamba akuyite ku kivulu ayinayo ekivulu nga 15 yolo festival kiraba kati bw'aba ayagadde akuyite baba yeetaaze ogenda omuperformingire kategeera omuntu gwe yazalayire mubende nti ayina endongo andabeko live wali yandaba ng'ali bibye naye twogere ng'abantu mu baana abalala abasigadde bo bali fine balina height kwegamba gy'oyinza ogayirina omu tebalinga gwo abamu balowooza nti muba bakonjo ya mwe batera okuba abampi maama ne taata baki si bakonjo ne mu biseera bye ebyokusoma awo moment kijojjukira naddala nga mu secondary kwegamba nga yakuchalenjinga nnyo olwa height yo mu biseera bye wasomera ya mu kusoma okwange omanyi bw'oba osoma abantu bangi bosinkana kale aba student bangi buli omu ajja nga bw'ali osinga yena gy'aveeyo nga wala batakulabangako kali wajja bambi yeekanga ekisegete n'atya n'okutuula naawe wali mu kisulo oba wali ova awaka primary esaali mu kisulo ngamba secondary nali mu kisulo wasomerawo era muno ekitegeeza oli nzaalwa ya muno ndi nzaalwa ya Mubende naye mu kibuga najja mu buzi mu tawuni wajja mu buzi najja nga nsoma nfuna emikwano nembeereramu ddala nebyakabi bye neneera mbikoledde muno kwegamba abaana bakutunuliranga nga balowooza bakutyanga waga nga tebakkiriza nenga wooli nenga wendi neera batuuka ne bakkiriza kubanga wali fellow student kubeera twasulanga ffenna togenda kungoba mu ddoomu ate nga sigwansasulira moment kijojjukira gye wali okoze olw'obusungu omuntu okulowoozesa nti gwe toli part of them nga bonaga nti nina omwana gwe nakuba ejjinja katono mwasa eriiso just lwakundowooze mayi waliwo amanya ge batera otuuma kuba naffe kati tulina omu naye waliwo twali bukadogo abakuyita kafuupi akayita dwafu gwe tebalina linnya lye bakutuuma olwa height yo amanya mangi naye tewalina gwe waviirawo bubi noga leero it's beyond omuntu ategeera takola ebyo osekerera musekerere kubanga bw'oba otegeera musekerere yajja kumanya ekituufu abaana bo b'oyina otera okubeerakoko nabo temuli mukati be mwenkana obuwanvu jasi bakyali bampimpimu bakyaliko wansi naye simanyi mujja tuuka abamu bakuyise abaana kitegeeza bo bapromisinga nti bagenda kuba abawanvu maybe I don't know ano naawe Valensi leka kugamba you don't know omwana obudde buno osobola omulaba kubanga naawe maama ayinza okuba yakulabanga ng'oli mumpi mu baana abalala ate wuyo gwe first born we kitegeeza wooli kati osobola olaba omwana nti onajja kuba muwanvu kutonalaba mwayinza kutwala haiti bona kyenkana bagenda kutwala bampi nabo aleka bawanvu bo bagenda kuba bawanvu Valensi ongambye sokusembere ekizibu oyagala nnyo wano sebo toli ku mulimu gwo kanango nsanze kugwanga kati soko mpe ekitiwa kugwanga ongambye oli muwagizi w'emukke wali ofunye kakisomo sinkana sikafunanga naye tomanya nja kafuna soko tule mu kamera wali omukimugambe singa oba omusinkanye bigambo ki byoyina sebo MK nze ndi muwagizi wo era wooli wonna
manya nti nze ninenanga muntu buli kimu nja kikola kyolowooza n'okanoonya ojja kanoonya mateeka ya tofiiringa gundi abantu olumu batya okulaga political side zaabwe olwa generation eno nti aleka nze nja kwogera ku Bobi Wine nti aleka nja kwogera ku Museveni gwe muli tofiiringa kutyamu kuba proud na kuwagira gobo oyagadde omuntu aliwo era gwe tuwagira kati yaliwo gwe muwagira wali wajja ani emuke gwe muwagira batuki bayingira nafuna omukisa no problem mujja muwagira batugenda n'oyo buli omu n'omukisa gwe ate Bobi Wine ogugwe gwayitawo gwali gwaluge ne gugaana okakasa nga bannayuganda balabanga abamu abakkiriza nti yakyasobola bo bakkirize naye nga tekisoboka tekikyasoboka luli ekitegeeza bamuwagira muzungu agamba chance becomes once eba yali chance ye nemuyitako eyaggwa kati wali wajja kati muli kwemuke mateeka andaba bigambo si byange gwe nakyaziza yabivaamu nze sibya na side nze ndi muntu wa wansi sinatuuka kumanya byabufuzi ono ayogera yabimanyi nange siri wa bufuzi naye nogwe okwirizibwa ndi muwagizi anti gukkirizwa naye nze sikirizibwa era tokkirizibwa kitegeeza nze ndi woku nawe nkyanja tuuza wano wanupo we naalemu kati era owe so kitegeeza siri ogundi Kabanda omumanyi emumanyi Kabanda David MP we Kasambya omumanyi lwaki tomunoonya n'akutuusa kwemuke kizibu watuula simanyiwo naye nga wamunoonyeza takula kati emuke ng'omwogedde ye wali omusinkanyeko simusisinkananga naye nga mumanyi ne Kabanda nti omumanyi naye mumanyi naye era sifunanga kakisa era bonna sifunanga kakisa era bwe ndiba nkafunye kuba kyeyini zino nze nziraba abana b'emuke wazijjawa nazigula wagigula ng'omaze kulaba nti emuke beeyambala oba just gwe weekanga ogirina nakagula nga nkaagadde ku mutima ogenda okwekanganga n'omukulu Kasiimi tuddeyo politics oyo muti akubye emiggo watugambye oli muyimbi era ennyimba ezimu waziyimba ziri ku recording endala tunazi owandiika newandikira buli kimu nze nkyeyiza everything olinako ko lwoyinawo nga luyimba lwe nduyina soka olukubemu tuwulire lukubemu lukubemu wano muzindalo gujja lupiikinga kale and by the way njagala otulage ovuga otya emmotoka abantu abasinga nga bala batosobola traffic tekutawaanya oba tuvugira nnyo mu traffic njibuukabuukamuko olina driving permit nkyagi processinga neba naagikuwa simanyi ebagaana era nja kukozesa kakifuba osigale ng'ovuga waliwo kano ndi munnauganda wakayimbirani abayimbi muli mutya kyembasaba tukwatagane sebo tioni wagikuba gwe wakewandikira mateeka lwaki tolemerako n'oyimba siziba emirimu nina mingi nga businessman bwaba nina mingi ebimu olina byerekereza ebimu obireka n'ogamba owaayi naye bwe nsalawo era nsobola ogenda maaso wakikola otya ku myaka gino okubanga okoze ozimbye oyina emmotoka oyina bizinesi omuntu aba yeetaaga amanye manyi tubajja tulowoozesa emmotoka yo tugendagenda wali tuwevugemu nga batulaba naye omuntu yandyetaaza amanye wakikola otya andi kati okukola ekintu ekyo osooka kulaba gy'ova walungi oba si walungi
ewaka family background nti bemba ndi eno mfunyemu akazibu osobola okuba essimu ne bakusindikira ya 2 ewaka 10 kati bwoba okitegedde nti tewali olina okukozesa obwongo nolaba nti ofuna kofunyeeyo singa ofunye obuzibu ne weemalirira. Primary wagifuluma mwaka ki? 2014. Waganya otubulira emyaka kati ntandise ofuna calculation. 2014 wali ofuluma primary. Kati bw'otuulako 7 years ngodde emabega gy'emyaka ndowooza kitegeeza primary okusoma kutandika nga 2005. Nasoma dda nina gye nasookera nentuuka nenziramu nenkyusa essomero ate nenzira wansi. Kyeza wandibadde watuula nga 2010. Singa kali singa nasoma oba nga ndi ludda wa. Valensi ekitegeeza tulaka twenkana. Valensi oyinza okuba nga ogenda myaka 3 mu something. Onsinga? Nyinza oba nkusinga naye nkuga nti kye ŋŋamba mu age bracket eyinza oba y'emu. Nze kisoboka nyinza oba nkusinga. Naye Valensi kyemanyi oli mu 28 kudda waggulu. Toyinza kuba nga okka wansi. Kuba nze muntu ye naawe maayagala mutegera mu primary. Kasombo nkubuuza secondary saagala kumanya kuba giba emyaka 4. Kati ngatajja primary ne ngatako ejja secondary ne gino egy'okkola ne mmanya nti kati estimation ye erako eri wano. Waganya gitugamba naye nze nkugambye oli mu 28 kudda waggulu. Tokka wansi wa 28. Olina omukazi kati? Lwaki towasa? Okuwasa? Nkyayetegereza. Valensi wetegereza ki? Olinda kulaba abaana b'abandi mu byenda? Nawasaako nembivaako. Kiki? Nemanya challenge ezirimu zirina okukola nze kankole seete zange alinjagala linnoonya. Kiki buzibu ki bwe wafunayo bw'otatugamba? Obuzibu? Tubugamba abatulaba bayige. Obuzibu? Saagala kunsumbuwa nze. Abakazi basumbuwa? Batya? Bamalako emirembe. Kale bingi. Valensi abakazi nga batuwadde emirembe ffe. Mwe mubeereyo naye nga mukaaba. Tukaabirawo ddyo tusanze gye tukaaba. Teri muntu abeera mu nfumbo nga talina challenge zasinkana. Valensi ositula mu ndaba ekifuba nga kiki? Tositulamu? Eno mmere kulya bulungi. Nakunywa bulungi nakwebaka bulungi. Kyoga ffe twebaka bubi abatabirina nakulya tulya bubi. Olabye ennima? Tolima? Ekitegeeza tomanyi nkumbi? Ate naawe tolima? Nange sirima naye ate onsinga ssente. Ekyo si kyamaanyi. Nze onsinga kubanga nange kati nsebo neegomba ggwe. Oneegomba? Neegomba naye nga singa mbadde nga Valensi. Regardless of what naye kati ate ggwe by'olina. Muntu alina ekisumuluzo ky'emmotoka n'ekyenju. Nguna omulimu. Buli muntu ali ku nsi kuno. Ebyo ebirooto bisatu abyagala. Ate jjukira n'ekyokunwa wakituukiriza famire oyina abaana oyina. Kati ffe tukyayadaayada tetunnabatuuka waawo. Nze mbulako omukazi yekka. Obulako omukazi yekka? Okubeera ewaka. Tukunoonyeze? Olinayo gw'olaba gw'oyinza okuba nga onaatera okufuna? Sirina yadde. Simulaba yadde na mu birowoozo. Lwaki? Naye nja mulaba ebiseera nga bituuse. Funayo omukazi. Kuba abakazi baagala alina ate oyina. Toteekako bikazi mu mmotoka. Byagaza ki? Bikukyakazeemu. Olabye nzize naani? Nze wekka nange kye neewuunyiza. Era mbadde nzeka. Kati ebyokulya n'okkola ky'olya mu woteeri? Sifumba. Olinayo abakozi ku dduuka? Babaayo. Gwe boosi? Kati bw'owulira nti waliyo abakozi kati nzaani. Valensi ono bannange. Owaye bw'owulira nti gwe boosi olinayo abakozi kati boosi abeera ani? Ne muli kaleka kati gwe nga tuggyeewo ekifaananyi gwe ekyokulowooza nti you move on. Gwe muli bw'otunula mu environment mw'owangaalira. Muli owulira ekuwa emirembe oba jasi ogamba singa kale ate mbadde mbina ne nga ndi bwe nti oba ogamba no. Nze obulamu bwe ndimu njogano singa ate by'olowooza.
okutwaliza wamu environment gyembeeramu terina buzibu kuba sirina buzibu bwensinkana buli kimu nkikola nga bwenjagala tera ngambako tera nkanga buli kimu nkikola nga bwe kyetaagisa ate n'erinnya ndiyina erinnya Valence livuga livuga by the way naye kuba nakulaba dda sikulabye leero livuga nange neetya mu bumpi bwobwo weetya oba mu bugagga bwo bwe weetyamu mu ndabika yange kale naye magezi ki goyinza owo omuvubuka ali eyo kuba kati gwe bwe tuba tukulaba kiri mu mateeka baba bagamba aliko obulemu oba buli kimu okikola nebbo we bagamba kitoli waliwo height ze balina okulaba lyamu omuntu ali nomo kivulaba era n'omuwanvu ennyo bagamba mulema muli kati gwe oli mulema wadde okola olyawe naye ate osobodde obaako byokola waliwo omuvubuka atulaba si mulema height ye eringa eyange engalo zonna zikola advice ki gyoyinza omuwa muvubuka munange kyoyinza okugamba olina okukola ate okukola siganye abantu bakola naye okuza otya osevinga akasente bw'oba tonafuna olina okwewala amalala ebirungi tebigwayo waliwo abaagala ebirungi ng'obudde bukyali nga tolina kyokozeeyo neweekanga munange nga mu myaka emikulu oba mu biseera ebyemmaaso tolina kyoyina ate nga obudde wabwonoona so olina okukozesa omukisa nga ki nga gukyaliwo bw'oba ofunye akalimu kakole ofune ekyokola ekirala ekinaakuyambako mu biseera ebyemmaaso kuba gwe kati obudde buno bulamu olivinga birooto bya buli muntu enkuma ya sente no nga sinyangu Valence okikola otya nze enkuma ya sente nzikuuma ng'ate oli mukyakaze mu bimaama kuba nkumanyi nze ekyo kyo sikibuuza nti nkubuuza nkimanyi bimaama obikyakaze ebyo biba bikwano byange just Valence bikwano byo muki bikwano byange just tukiringako ffena ne bigala tugendeko wano naye nga si bya ddala by'omanyi Valence nze gwoli mu kulimba nkumanyi nedda leka kuntokosa ekyo kimanyi nedda kyenjogera nkikakasa pozi bwoliddamu okunsanga mu mistake oli waddembe kuŋŋamba nga wanimba nekyoyogedde obudde buno kyoddamu kyekyo Valence tujja kuzza olwaliro tubadde tujabulajabula njagala nkuze nyina emboozi gye nja okukuwa tunyeko era emboozi nja kukubira bukyali weetegeke akaleero leka tusibulire wano budde naafe oli wa muno ate nze ndikyaliwo ne bwe kinaakyetaagisa kujja kukolera waka nze tontya nja kukonako nzijeyo waka tukolerekeeko oba ku mulimu oba wa abantu osanga tuyinza obaako abantu betuzzaamu amaanyi ne maybe n'abali mu haiti yeeno kuba ndabye bangi ate nomunaye nga bakola kituufu nga bakubina ebyowooza mbu oyo ate ali bwati oba nti nonono nga bakola kambasibulire wano tubadde n'omukulu Valence Lavuke Uganda muyimbi munamubende lwaki teweesimbawo toyagala kwesimbawo toyagala politics bya bufuzi akasente ko goyagala kalya nakuwagira sina ganoonya mpalana mu bantu politics zibampalana ogana okola bye baagala ne bagatandika okuye ne bakukyawa teyanziza abadde atugoberera mwebale nnyo Valence